Mu simu nakalabayo omusajja omu yakasinga okwagala abaana be ye taata wange. Baza nnyo dadi, webale kutwagala, webale kutuweerera. Ekyokubiri webale kutukuza. Ekirala dadi wetukuze still atulekeddewo platform. Naye taata waffe yatulaga omukwano ogwa ddala. Abantu abalina abaana nga naddala tebalina bamaama baabwe babazaala, bambi mbasaba muwe ku budde abaana bammwe. Dadi waffe yatuwa obudde. Bwe twamugamba ng'ekigambo teyakireka awo, kyamuleetera n'okuwasa abakazi abangi. Ffe twakula ewaka nga tetulina mmere gye tutaliddeeko. Twakula ewaffe ewaka nga tebatupimira mmere. Taata wange alina abaana bangi banjawulo mu bamaama, naye ffe tuli ekintu kimu. Yatuweerera nno mu mbeera etali nnyangu. Ayogera ekigambo kimu, njagala ewaka mbeerewo omugwago omu ng'abantu bonna bennyinawo bayuvu. Waliwo omukyala yali alaba ennaku yaffe, kati dadi wange baagendanga mu safaali n'alwayo nga ssente azisindika tulye emmere, naye nga step mother wange oyo ate ye tatwagala, tayagala tulye. Wali osanzeko taata wange ng'ayina ekikolwa ky'akoze olw'omwenge, naye ogamba kyangu maintaininga emyaka gy'agunyweredde, ate ye yali munaku nnyo okusinga ffe. Ffe atulabiridde nnyo kubanga yakulira mu mbeera mbi nnyo. Era nze mu nsi nsinga kwagala omuntu omu ye taata wange. Executive captions bakomezzaawo Zubeda byantalo mu muzannyo Namukwakula, The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Biwagiddwa UCC, Codebase Entertainment, Dembe Distributors, Radio 4, UNCC, NCF, Mimi's Glamour Palace, E-Cop, Enakazibwa Effects, Design Sphere, Rashida Veils and Makeup, Spark TV, Mwenya Dental Clinic, Mengo Blood Bank, UWEC, Grow Project, Sula Motors, Randa Air. Mwebale nnyo mwenna abatulaba, amannya Kalulu Namutebi, ndi wano. Leero ndi ku Makindye House tukyusizaamu ku kifo. Tukyusizaamu ku kifo bimanye Makindye ebifo bingi, leero tusazeewo ne tugamba wayi katugendeko ne wano ku Makindye House. Ndino mwami bamuyita Kayeeyogerere naye. Bantegedde. Yanjuleera. Nze Batibwe Events. Batibwe Events gwe tuyita Jemba. Jemba Joseph Kiweewa. Mutabani w'omuyimbi. Gerald Kiweewa. Mugamba mutya? Tuli wano. Ng'ogeze nnyo. Ngeze nabeerako ddi omutono. Oyogerako bwongeze. Nze nabasibeeranko omutono bukyangambaawo wentyo yenze just oludde okundaba. Manya oluusi mubeera eyo ne mulwawo tulambulako we mukomawo. We mutusanga amaaso gabadde tegamanyidde kulaba muntu munene kunenkana ndowooza. Nno ogenda kwenkana omusajja omu akola ku leediyo. Ani. Akola ku Dembe FM. Asijja mmotoka. Natandise okukola exercise kati kansooke njogemu ndabe nga simutuuka. Ogamba otya Jembe obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Mpozi mugamba butya, mpozi n'ekirala njagala kubuuza ku Bannayuganda naddala abatulaba. Bannaye mugamba mutya, mwebale okubeerayo mu nsi, bali mu Uganda n'abataliimu, mwebale n'okwagala ensi yammwe. Bannayuganda baagadde ensi okusinga abagikulembera. Batya? Bannayuganda balina laavu ku ggwanga lyabwe okusinga abakulembera eggwanga. Gigenda gitya eyo gino emirimu gy'abapromota gyo gigenda gitya? Emirimu gitambula. Recently twabaddeko ne commissioner wa URA nayo tuli mu kutereezaayo kulaba ngeri gye tusobola kubanga tetunengana nabo, tusasula omusolo mu budde ate nga tebatunyigiriza nabo. Tugezaako bagamba kino tukitusobola, kino tetukisobola. Okutwalizamu emirimu gitambula lwakuba akakuba katusiiyise mu kibooka awo. Enkuba etukuba omanye emirimu gyaffe mu budde bw'enkuba ate
tetuyisa bulungi. Abadde ne kaminsona mwe ba kibiina kimanyi namwe bapromota mulimu ebibiina mulinga bayimbi. Enjawulo ntono naye ffe ebibiina byaffe si bingi. Aba federation ekulemberwa Barama Balugahale be babadde ne URA meeting. Ye federation mwenva era mwendi. Ndi mu federation eyo Uganda National Entertainment Promoters Federation. Awo wendi wengwa. Ennaku zino Kivulu wategeseeyo ejja Ekivulu. Anadde bukeerere enkuba yankubye naye essaawa zino ndi mu kukoowola abantu b'Ekiwangala. Kiwangala tuliyo nga 7 December mwinayo Dr. Jose Chameleon ne Palaso n'abayimbi abalala bangi, Gerald Kiweewa Alimpa Abdumulasa, abayimbi bangi bagiyita bye bye 2023 bye bye 2023 tugende tugalewo omwaka eyo gyendi. Abantu basinga beebuuza ne bagamba naye lwaki Kiweewa tamuyita daddy era omuyita Gerald Kiweewa kula omuyita Gerald Kiweewa wamuyitanga daddy. By the way muyita daddy nvana kwogerako naye wano ne mubuuza daddy oli bulungi aye wemba nga ndi mu business we bambuuza olinayo bayimbi nanga linnya lye kubanga erinnya lye linnyumira okwogera mu bayimbi kubanga muyimbi wa kabi. Muyimbi wa kabi ate omwaka ogujja tugenda mukolera concert esinga. Nkyali naye tukyateesa ku kifo naye ng'omwaka ogujja nyina omukolera gyenvudde wa Gerald Kiweewa ne kadongo kamu. Atunyumye ku bulamu bwo gwe nga omwana w'omuyimbi, obulamu bwakula butya gwe ng'omwana w'omuyimbi, ye abantu bakuyisa butya ku kyalo? Nze kyensinga okakasa nti mu nsi muli nakalabayo omusajja omu yakasinga okwagala abaana be, ye taata wange. Taata wange yatwagala nnyo ffenna nakati alina abaana n'abalala abato ku ffe bato baffe naye era abaagala nnyo. Taata wange azadde abaana, omusajja tabalirwa nzaalo, azadde abaana, so naye taata waffe yatulaga omukwano ogwa ddala true love. Ife naddala ffe abakulu tetwakula na mami waffe, twakula ne ba step mother waffe. Wabeerangawo embeera oluusi etali nnyangu mu ba step mother ne daddy yabirwanyisanga. Ekyokubiri daddy wange teyasoma, yakoma mu P3 naye yatuweerera ffenna ng'ayogera ekigambo kimu, njagala ewaka mbeerewo omugwago omu ng'abantu bonna bennyinawo bayuvu. Yatuweerera nno mu mbeera etali nnyangu era mwebaza nnyo. Kwebaza nnyo daddy, weebale kutwagala, weebale kutuweerera. Ekyokubiri weebale kutukuza. Ekirala daddy we tukuze still atulekeddewo platform etuyamba okukola ate okurivinga tutya. Nze emikono gyonna egy'abantu mwempitidde okukola business mpitiddemu lwa favors za daddy nga yakola erinnya erirungi mu bayimbi banne bakola nabo, mu bantu ab'enjawulo, talina linnya bbi mu bantu abo. So buli we natuukanga ne ngamba nze mutabani wa gundi ngagamba bambi oyo mutabani waffe akola tukole kino kino tulabe oba okitegeera. So mu mbeera wetyo wenkuze nze nakulirako mu nnaku kubanga basitembada bange okusinga baali tebanjagala. By then daddy wange yalina omwana omulenzi omu nze nzekka mu biseera ebyo. So bano bo we bajjanga ewa daddy bo batunuuliranga nze ng'omulabe. Baatuuka ekiseera nga bagamba nti nze nja kutwala ebyebusika bya bba waabwe nga bo balowooleza mu byabusika. Era abakyala bangi abalina endowooza eyo mbasaba mugijjewo, temubonyabonya baana kuba kati oluusi nsanga nendaba ku bantu abambonyabonya ng'ate nange nze mbayambira abaana baabwe kuba baganda bange. Bakola bikolwa ki ebyo byoganoga bino baali bambonyabonya balina kikola? Byali ebikolwa bingi. Nze natandika okukola, daddy wange yali muntu wa safaari, si bye bino ebyakati. Okuyimba kwedda abantu bagendanga mu safaari ne bamalayo ennaku 3 mwezi mulamba. Okuyimba kwedda abantu balina amasimu baalinga batono.
kati dadi wange bagendanga mu safari n'alwayo nga sente azisindika tulye emmere naye nga step mother wange oyo ate ye tatwagala tayagala tulye. Nze nga nkyali mwana muto nali nga mupifiri nalina bato bange ewaka awo babiri, waliwo Mumbejja n'alinnya ne Mumbejja Mazzi bato bange, nga nnyina okugenda nkima amazzi awo Kawaala ku luzzi, nga nnyina okugenda e Kawaala, twali tubeera Kawaala by then, nga nnyina okugenda nkima amazzi liita 10 kati bampanga nusu 100 buli wenstuuse ekidomola. Naye waliwo omukyala yali alaba ennaku yaffe nga naye afumba katogo, emmere ey'akatogo, kati ng'abalala akabaguza nusu 3 naye nga nze akanguza nusu 2. Lwaki? Kubanga nze we nasombanga amazzi nga nnyina okumala jjukira buli kidomola nkifunako nusu 10 eki kimu, ate nkijja eri wansi mukireeta eno waggulu ku lusozi. Kati nga nnyina okugenda nsomba amazzi we mpeze nusu 600. Okitegeera nali sisobola kusitula kidomola by then nga nina kusitula liita 10. Kati nga mpeze enusu 600 nga tugenda ewo oyo omukyala afumba akatogo naye namunoonya yambula nga nkuze awo nga tugenda ffenna basatu nga batuwa akatogo. Kati oluusi nayagala nga bakyuseemu eno gyenkima amazzi basiikangayo empuuta, kati omutwe gw'empuuta gwalinga ku nusu 2 oba 4 oba 2. Bunnamungodi bugundi obuboolo, omanyi obuboolo bw'empuuta bwalinga ku 5. Kati nga either we mala okusomba nsomba agali excess we mampezeza nga 8 oba 10 ne mbagulirayo obuboolo oba omutwe gw'empuuta, okusinga twalya nnyo omutwe gw'empuuta kuba nagulanga munene gwa 3 ne tugulya ffenna bameka 3 naye ngutwala ne tuliira katogo. Naye nga dadi waakomawo ewaka nga batunaaza tebatukkiriza kwenjeera nga tubeera ewaka mama nga afumba nga tulya emmere ne taata naye olufuluma waati ng'agamba mufulume ennyumba yange. Lumu enkuba yatukubirako ku lubalaza, unfortunately dadi n'akomawo ng'eri mu ttukuba n'atubuuza lwaki mukola ki ebweru, ne tumugamba batuganye okuyingira tugenda kuddugaza ennyumba. Awo saategeera ne bayombamu awo ne tuyingira ate era n'agenda. Abantu abalina abaana nga naddala tebalina bamaama baabwe babazaala, bambi mbasaba muwe ku budde abaana bammwe. Dadi waffe yatuwa obudde, bwe twamugamba ng'ekigambo teyakirekanga awo, kyamuleetera n'okuwasa abakazi abangi mu prosesi y'okunoonya omutuufu anaasobola okukuza abaana be. Kyasinga ng'omwawula n'abakazi before nga mama wamwe tali naye? Dadi waffe ffe kyensobola okwogera kubanga dadi waffe ffe yatwagala nga tayagala batubonyeebonye. Kati ndowooza laava eno gye yatulaganga yanyiizanga ani abakazi. Tetwakula n'abakazi bangi, twakula n'abakazi n'omukyalo omwe yatubonyeebonye nnyo ekyennaku yafa, ate maama wange ate maama wa muto wange sijja kumwogerako, naye mu process eyo twafuna maama waffe omulala era step mother waffe eyali omulungi ate n'atukuza bulungi n'atukyusa obulamu, n'azimba nnyo ne taata wange n'azimba Maganjo n'atutwala mu bisulo awo mu 2004. Obulamu bwaffe okusinga bwatereera mu 2004 tebwadda mabega kubanga ne mu 2004 taata wange alabika yafuna ssente nnyingi kuba mu mwaka ogwo nze nali mu P4 nengenda ne bantwala mu kisulo. Nendekera okusomba scrap kubanga wali eri nasombanga amazzi nga ate nsomba ne scrap. Dadi obulamu ne butereera n'agula emmotoka nendaba emmotoka ewaka n'agula ey'okubiri. Kati awo ssente nezikola ki nezijja awo embeera embi neekola ki neekoma ne tujja nga tukola nze musiniya ttu n'empangisa n'enva ewaka. Ng'olinamu kasente ng'ozijja wa dadi oba nali nkola emidaala gyange egya capati ate nga ndaba nkuze nga saagala taata wange abeere nnyo ku bunkenke bwaffe ate nga yatukuza already. Ne mugamba dadi omanyi ngenda kupangisa ennyumba naye ngenda awo ekawempe nempangisa ennyumba ya $5,000 ng'erimu n'amasannyalaze. Bwe napangisa ennyumba bato bange ne badduka ewaka ne bajja ewange ne bagamba dadi bo baagala kubeera nange. Ne ntandika obuvunaanyizibwa bwa famire nga ndi musiniyeezi nga nsoma naye nga dadi kyakola. Omanyi dadi waffe ffe twakula ewaka nga tetulina mmere gye tutaliddeeko. Twakula ewaffe ewaka nga tebatupimira mmere kuba dadi waffe yajjanga mu buutu n'emmere, yajjanga mu buutu n'effene,
in fact jo nabadde nva w'obulenzi eyo nenteeka ffene mu mmotoka ne mutwala ewaka y'abaana bange nalabye basanyusa nnyo ne ngamba bambi nenzijukira ebiseera bya dadi ng'atuleetera ffene ewaka atuleetera ebibala ebyenjawulo nga waba akomawo ati atweramu emmere kati we nasenguka nenzira ewange bato bange ne baddukayo ewaka kye yakola n'asigala nga waabajja jjukira abeera maganjo tuli kawempe waba ng'ajja ng'asooka waffe ng'atukubira essimu nga tujjamu emmere ng'atuwa emmere nga yeeyongerayo we mukubira ne mugamba leero tetuyinaamu ng'atuweereza yasigala atulabirira ate kati ffena tukuze ffena tuli bantu bakulu. Abaana tebakujerega tebakubeerangako nnyo ne bagamba ogwoli mutabani wa muyimbi. Ku masomero gye nasomera mu primary nasomera ku ssomero lya Kigoli Jinja Kalooli Primary School. Already tebanyinaako buzibu ate nali bubeezi wa kabi nga bagamba oyo mutabani wa serebu nga nange nvimbamu kati ate mu secondary nali already ntandise okwekolerera nyina emirala gyange egya chapati nali nafumbako ku molokoni omumanyi ekigere kyente nafumbako ku molokoni mukyalo ewaka awo nga waliwo akabaala nenfumbako ku molokoni nga mutunda ku bbaala ya Naalongo. By the way, bbaala ya Naalongo yavuddewo naye omukazi we nali ntundira molokoni akyaliwo. Kati molokoni oyo navuganga eccenja nenva emaganjo nengenda Kaleerwe nengula ebigere byente baali babitundanga nusu 10 nengulanga 2 sigujjukira nengulanga 2 gye 13. Kati we mala okugula 2 nembitwalayo ne babitematama mbifumbira waka n'amanda ga maama ne sowaani nentwala kabaala nenfuna sente. Kati we natuka okugenda ku ssomero waliwo omukyalo omukulu yalina abaana nangamba omulimu ngumulekera ajja kumpanga nusu 15 buli lunaku nga kapito wange waali buli kimu ekiri nembimulekera. Unfortunately we natuka ku ssomero teyampayo yadde nusu 10 olwo ennaku zonna ez'okusoma nenkomawo nga ndi mukambwe nengamba taata ngenda mugoba dadi nantuuza nangamba mwana wange nti omukyalo oyo omulaba gwe walekera bizinensi yo nti omukyalo oyo talina musajja naye alina abaana 4 yabaliisa yabaweerera kati bambi alabika alemeredde okuwanga ssente kulwokuba alina okulabirira abaana bali kuba kati gweolina omukisa gweolina akulabirira nze nkulabirira nenkuliisa nenkuwayo ne ku ssente kati kitegeeza gweolina akulabirira naye oli talina nekyoba okola tomugoba muleke akola atambuze obulamu alabirire bali buli abaana abo banafunanga ekyokulya ne bagenda ku ssomero Katonda agenda kukoma okukuwa emikisa naawe ajja kukuwa ssente endala okola ebirala. Dadi wanyinyonnyola ekintu ekyo na feeling attached ate nga yali tayogerangako nawumu ku kyalo oyo ngera tamumanyi naye nga ndowooza ngeri gyali ku kyalo ng'amanyi nti asurvivinga ne bizinensi yange gye nakola. Dadi ne muwuliriza ne ngamba bambi omukyala kankole ki kamuleke naye omukyalo oyo buli wansanga agamba mwana wange gwe yaweerera abaana bange weebale mwana wange gwe yandeetera okufuna wensula weebale naye ekinsanyusa because nange muyita maama wemusanga manyi okugendayo nengamba basooka mpe ku kigere empuuteko nengula ayagala nnyo okumpa ebyobuweerere naye saagala naye nkirya buli wali kodi tinakikola ndi mwana muto kuba nakikola ndi mu P6 olidde mpaka leero bizinensi ekyaliwo ate ali awo wennyini we nali nkolera. Abaana ebiseera ebisinga we muba mu ssomero nga tugeze tetugeza nageza nga taata w'omusere batera okuyita erinnya ly'oluyimba olwo taata olwayimba tebakuyitako ku linnya lya luyimba lwonna olwa taatawo. Okusinga bampitanga Kiweewa gwe Kiweewa naye tekyannumanga because taata wange already erinnya lyalituwadde naye bampitanga gwe Kiweewa. Kati obuzibu buli wamu mukolayo kintu kibi kati wekolayo ekintu ekibi banokolayo ensobi ekyo kitabanyi kyagundi kikolawo ekiti awo nga numa kati lumu twagenda netukuba omupiira ku muzikiti awo emaganjo nze nali manager wa ttiimu y'omupiira kuba nze nabeerangamu n'akasente nze naguliranga abazannyi emberenge n'amazzi ga 10 kati netukuba omupiira abaana ne bakwata omupiira ne bagukuba mu buugi bw'essomero ne bagenda ewaka ne bandoopa ewa maama nga taata ali mu kisenge n'awulira nga bandoopa
kakati awo nanyiga nagamba ovumaganya erinnya lyange lwaki nagamba sigenda kuddamu kugulira mipiira nemugamba obuma nga mugenda mupiira kukola ddalu bakuggyeko n'obwa manager nempulira nga kibi nemwegayirira teyankuba dadi wange teyali musajja mukubi teyali musajja mukubi era ndowooza bato bange nze yankubako kko kuba nze nayina eddalu naye bato bange ayinza okuba nga bangi abaakula nga talina gwakubye nze bandoopanga nnyo nayina eddalu naye njeranga nga nagendanga okusomba amazzi nendwayo jjukira nga ogenda okusomba amazzi lwofunye kagaapu akasomba kageewalala osobola okufuna ssente kati nze nayagala nnyo ssente era njijukira step mother wange omu lumu nali nvuga nga mpite bwayise nemuyitako nemulaba bambi ng'atambuza ebigere nenyimirira nemuwayo $3 nemugamba nsanyusa okulaba nemuwayo $3 nemugamba linnyamu akaboda kuba yaŋŋamba nze nja bonaabona nnyo kubanga njagala nnyo ssente sijja kufuna ssente nagamba sijja kufuna ssente kati we namuyitako ate nga yatayina ng'ate nze nnyinamu neŋŋamba bambi osanga kyeyali ayogera yali takikola ki takimanyi namusonyiwa bw'omusaawo buno obudde omugamba bigambo mwebaza okubeera nga katonda asobodde omuwangaaza ndabeko ate era mumusabira katonda amuwangaaze ennyo ayongere okundaba kubanga buli mwezi ogumpitamu gulina kye gunnyongerako buli mwezi ogumpitamu ndaba nga guntwalako ku ddaala erikola ki eriddako so musabira buwangaaza ndabeko nga nsinga wendi nga oba nga nkubisamu emirundi nga 2 teyamuyinamu mwana teyamuzaalamu mwana naye taata wange yatuuka yaŋŋambako nti maama we aganye okuzaala nemugamba oyisanga katonda alina ensonga lwaki naye twali babiri omanyi nze ne taata wange tuli bamukwano kati olunaku lumu tuba tuli mu kunyumyamu nagamba naye jjukira ekigambo kyewaŋŋambako nze nagamba maama we aganye omwana aganye okuzaala nogamba osanga katonda alina kyatuwonya naye osanga katonda oyo yatuwonya ensigo y'omukazi oyo nga muzaddemu omwana wano mu famire yaffe because ffe famire yaffe ekwatagana taata wange alina abaana bangi banjawulo mu bamaama naye ffe tuli ekintu kimu ewaffe tetulinamu kusosolangana bato baffe batuwa ekitiibwa naffe tubawa ekitiibwa kwegamba tukolagana gwe kyolina okumanya nga famire so osanga senga wajjawo omuntu yalina omutima ng'ogwoyo omukyalo osanga ate yali tutabudde taatawo alina characters abantu abasinga gwe bamulabiramu amu bamulaba ng'omutamiivu amu bamulaba ng'omunywa ennyo amu bamulaba nga lujuuju oba kati nkyogere kyonna tekyabakosa mmwe ng'abaana oba ggwe ng'omwana omulenzi yaliwo by then tekyakukosa ng'abantu nga tebakuvumirira mu taata wo abantu bagamba taata wange bamuyita mutamiivu naye taata wange just abantu tebamumanyi taata wange si munywi wa mwenge mungi wabula yafuuka lebo ye omwenge gulinga nga olaba abitex n'enkofiira balamu ne t-shirt ne dadi wange waatyo we yafuuka oli yafuuka lebo ye kakati asobola n'okuba nga tanywedde ne bagamba aze ku stage nga atamidde oba okitegeera bulungi because yagifuula lebo naye nzi tekyankosa omwenge ewaffe teyali tabo ekyo ekisooka ekyokubiri ne mu buwangwa nze ndi musajja mulangira ewaffe omubala guvuga bantadde okutamiira so ewaffe omwenge tegulina nsobi ndi musajja mukatuliki mu ddiini yaffe ne father kakoma jinja kalooli eyambatiza yampitanga nampa ku kabbiya kubanga father yanywanga awo mu compound ku Sande namana ngamba jangu mwana wange Joseph omanyi naye ye Joseph kakoma nampaako nenywako kati omwenge waffe gwali teguzira nze maama waffe yali atwagala ennyo yasinga otulabirira obulungi waffe embeera yakyuka nembeera nga sikyakola biri ne sente nga zizze nembeera kati ngewakanga omulimu gwange gwakukima amazzi abawala be bakola emirimu emirala kati nakeeranga nnyo nenkima amazzi nengamalayo mami wange nagamba mwana wange jangu wano mu firijo gy'ecupa ya bbeero okoze emirimu n'owangula mangu mama wange nga mpaayo ku cupa ya bbeero ng'abantu bagamba muno eyo famire y'abalujuuju kubanga tebagunywa bubi gwali osanzeko taata wange ng'alina ekikola kyakoze olw'omwenge naye ogamba kyangu maintaininga emyaka gyagunyweredde
obadde okimanyi nti nze nnywa ku mwenge okimanyi wandabawa wali olabyeyo ekikolwa kyenkola ekinywa omwenge simanyi we batamiira mpulira bagamba mbu omuntu atamiira n'azunga sikiraba nko mu bulamu kubanga nze omwenge ngunywa lwakusanyuka era wenywako nensanyukamu wempulira nga ngukooye nga nkola ki nandekerawo nga nvuga nga ngenda ewange wenyini waka mu maka gange nyinamu ebbaala yange na mukyala wange ne mukyala wange anywa ku mwenge era wenzije wembanga saagala kugunywa n'abantu nga nyinawo obudde nga ngende waka nga ntuula ne mukyala wange nga tunywamu. Taatawo ngenda tambula nnyo ku taatawo abantu abasinga bamulaba ng'omutamiivu naye kakati bamulaba ku level kwatamiira tebagitegeera olowooza asobola kunywa cupa mmeka ezisobola omutamiiza naga leero taata yanywedde n'atamira. Taata wange mukwano go mpulira omuyita dadi si mukwano go. Taata wange oyagala kukwasa kanyeebwa ke kakumidde ebbanga ekyo kibuuzo ngenda kisindikira dadi njagala okimubuuze okimwebuuliza omugambe kino we nakibuuza mulangira yaŋŋamba nzije taata wange mukwano go njagala nkusindika okimubuuze onywayo wano wennyini kweno kyano yennyini kwe ngenda okusumululira gye nvudde wa Gerald Kiweewa njagala amwogere mu phases namulaba nga ali mu kwogera ku NTV mwasuze mutya nendaba omukyalo oyo agiweereza ng'akaaba Farida n'akaziwe amaziga gamuyitamu taata wange ate ye yali munaku nnyo okusinga ffe atulabiridde nnyo kubanga yakulira mu mbeera mbi nnyo naye ate Mukama n'amuwa n'atulabirira nnyo naye naffe tumusuubiza okumulabirira kuba tumusobola tajja kubeera nga bano abantu abatazaala tugenda kumulabira taddi waffe kuba tumwagala ate ekirala atwagala ate taata wange tukolagana nnyo nze obwavu bunnuma nnyina abantu besikubira nga njagala yeetaano mukubira muganda dadi nno nze siinaamu yadde sooka ompeeyo ezzike n'agamba waliwo esatu gikuyamba nti yeginnyamba kale gijjeeko oba kangisindike tikale leero nagamba kati no wano kino kiganye tukoze tujjeewo akakadde nze mbadde nnyina w'ataano gakuyamba nti ye kubanga mukwano gwange ebyaddala he is my friend, in fact he is the best friend of mine mu nsi era nze mu nsi nsinga kwagala omuntu omu ye taata wange. Abantu bagamba mbu nno sente z'amaanyi naye nze okumpa sente n'omanyira taata wange oleka sente sente zozireka. Waliwo ebintu ebifaananyi ebyatambulako emabegakaawo byali ku social media nga bagamba omukyala Nalongo mumanyi? Mumanyi. Abantu nga beebuuza mwana wa muganda wo mutaata oba si muganda wo? Nalongo kitone mukulu wange. Nalongo kitone mukulu wange era muyita baaba. Taata wange ye yamukuza era twakula naye waka. Taata wange mwana we yamulonda najja n'amukuza n'amutwanjulira ne tukula naye waka nga muganda waffe era ye mukulu waffe. In fact ye mukulu waffe mu family kubanga mukulu wange kubanga waka mu family nze mukulu mu baana ba taata ne maama kakati ate baaba ye baaba wange yekka mu nsi sina yankulira mulala okuleka Nalongo. Kitegeeza muwala wa Kiweewa. Muwala wa Kiweewa kubanga yamulonda n'amwekuliza aba muwala we era ekyo tekimuggyako kubeera nti muganda waffe. In fact mukulu waffe ate naye mwebaza kubanga naye atwagala nnyo ate ekirala atukulize naddala nze omanyi ndowooza nze oba ne Naaki oba ffe basinga okubeera mu bakwano be. Kati nze namwanguyira nnyo nze yamanya obuzibu bwange mangu kubanga yali mukulu wange kati ye watandika okukola ne dadi nze we yajjanga nga njokyayo kasente. Yamanya ekizibu ky'omugwa oli ttiimu njagala ndi ttiimu kasente njokyayo batubonyabonya naye naye yabonaabona tebalina kye bataamu tukola nze n'oyo yalimu nga tubonaabona awe waka era talina kintu kyayita waka waffe mu famire kyataayitamu. Wenga gwe tewakula nga wegomba dadi n'ogamba dadi kali muyimbi nange kantu asika nfuneyo obulamu nfulumye wenkulawe nti nfulumyeyo ku nnyimba. Ebintu by'okuyimba ebyo byamalamu amaanyi kubanga nze nabiyingiramu nga ndi mwana muto kati seegombako kuyimba neegomba nnyo okutegeka
waliwo omusajja eyali ategeka baddadi bange ne bawaluka gaabo ne babuwire mukaabya aba Fred Sebale bamuyita Ronald Kakoza baali bamuyita nnyo Meni. Ronald Kakoza oyo asula Matugga ye role model wange gwe nali neegomba. Kati lwaki namwegomba ye yalinga ategeka emirimu gy'abataata ate alina n'ebyuma. Kati nga ndaba bataata gye banona ssente ngamba nno okuyimba kuno kulabika kwa kabi naye ate okubeera nga ssente abayimba bazinona wuwo kyakabi okusinga okuyimba. Neegomba ekyo kaakati kubajjukira nali njagala nnyo ssente. Kati olunaku lumu tugenda mu Kivulu, ngenda okutuuka mu Kivulu nga ndaba basiba kiveera, nga ndaba omulyango guyingiza ssente guli eri ono Ronald Kabina yagukontrolinga. Nga nzija eno ngenda okulaba abayimbi bawalukaga bwe bajja tebakkirizibwa mu mulyango kuyita mu mulyango guleeta ssente, bayita back stage mabega. Kati nengamba nze nfuuka omuyimbi mpita engeri emabega ngendo waleeze ssente nga siwe mpita sirabye nako. Nze mba nyina okulaba kuwa ssente. Kati abayimbi abo ngenda okutuuka ku stage nga abayimbi babeera eri gye beekwese bano abaleese ssente tebalina balabako kulaba namba ssente baleese mmeka. Kakati we batuuka ku stage ngenda okulaba babakubamu ettaala eryaka ennyo. Omuntu wakubamu ettaala eryaka oba tolengera eri kati ekibakubyamu ettaala baleme kulaba abantu baali abasasudde kumanya nti basasudde obukadde 2. Bwe bamala nga bajja bagamba atubaddemu n'abantu ba miliyoni 3 naye kutwalako emitwalo 15 nono 15 ensigadde tugenze ku lunaku oludda naye ndaba nga afuna y'oli ategeka. Ekyokubiri ekyo nga weesala oli ye ategesa aba yasolozezaayo emitwalo 2 bano bannyonnyola neŋŋamba anyina kubeera wane waleeta ssente. So neegomba okutegeka okusinga okuyimba because okutegeka nalaba nga kwe kuwa abayimbi ssente. Watandika engeri gye weegomba okutegeka kuva watandika okutegeka wali obaddeko disappointed n'omulimu gwe weegomba? Gw'omanyi ebizibu by'empiseemu. Omanyi muzeeyi oyo yasobola okunyumiza ekyantuuseeko ku lwokusatu lwa wiiki ewedde. Yesu lwakusatu lwa wiiki eno ku lwokusatu lwa wiiki eno enkuba yankubye endongo n'ensala nette miliyoni nga 28. Omulimu gwaffe gukola ssente nnyingi naye gulimu embeera nga Katonda yasalawo. Katonda yaleeta enkuba so asobola okugireeta ne mufiirwa. Ffe tuyina amabanja revenue emmanja miliyoni nga 78. Bamanerenda abampola mikwano gyange bamanja miliyoni nga 12 14 naye nga tetuzirya. Oziteekamu ng'osuubira ofuna neesalanga we yansaze. Oziteekamu ng'osuubira ofuna Mukama n'azikola ki n'azireeta. Omulimu gwaffe kyova olaba nga mulungi nti oba obusobola okukuluma emyezi 3 n'okola olunaku lumu n'ofise miliyoni 10. Nze nali nkozeeko n'enfise miliyoni 56 olunaku ekiro kitya ekiro kimu n'enfisa 3 n'enfisa 2 nakolako tuwanga nungi ennaku 6 nga nfisa ssente ezitaka wansi wa miliyoni 35. Kati kyova olaba tetusobola kuguvaamu. Ogenda n'oteeberezamu nakolako edduuka ly'amasimu awo ku Usaafi n'enzirukayo. Lwaki? Nakola edduuka ly'amasimu nentuulawo nentuunda kacaja kanusu kakaaga nga nkafunako 13 ne bandeetera biiru y'emmere ne caayi bye nanywedde ku makya nga byagumu 8. Enkeera dduuka nagabaligabe negamba Ashirafu edduuka ndikulekedde olimpangayo wooliba okoze eki wooliba ofunye nenvaayo. Lwaki? Kubanga sibisobola. Kati guno gwe mulimu gwensobola ate kati tugongeddemuko tegukyalinga luli twali tudipendinga budipendinzi ku ndongo nga tetumanyi mbu osobola okunoonyayo ne sponsor company neekuwaayo sponsorship n'ofunayo kasente. Kati tugongeddemuko nti tusobola onoonyayo ba sponsors. Ekyokubiri tugongeddemuko nti tetukyasobola teeka bivulu bingi. Luli nateekanga tuwa. Kati nsobola okubeera n'ekivulu kimu mu myezi 6 oba mu myezi 3 oba mu mwezi.
nembera nga concentrating ku shame. So omulimu ngufunyemu ebirungi n'ebibi, wabula ebibi byenfunyemu bya mabanja. Waliwo abantu abamanja nga banyigira nga balowooza balyaza amaanya. Naye banaye mbasaba mumanye nti si balyaza amaanya nga nkyazinoonya ngenda kuzireeta. Amabanja gajja nga togasuubira, kubanga buli wetegeka kufuna ekintu ekitendongo si muyimbi yekambu tazze ne amplifier efa sente ne zifa. Enkuba ejja neetonyanga we yatonye n'otafuna. So naye ebirungi byenfunyemu nabyo weebiri. At least nfunyemu family mu mulimu gwenkola, ndabiridde family yange bulungi, nyinamu emikwano ejja ddala. Omuntu atasobola kwebaka nga nze nyina ekizibu kya $2,000,000. Ekyokusatu, ndina mu bulamu obutali bubi nnyo ndowooza, kubanga obulamu bwange nze nyina emyaka 3 wemba nga nsobola okwebaka obulungi ne neebaka ewange, wemba nsobola okulima nga nnima ku ttaka eryange, wemba nsobola ovugayo obumotoka bwemba nsobodde nga bakazi bange basobola okunyolako ku bumotoka. At least ndowooza obulamu bubeera bukyali promising. So ebirungi ebyo byonna byonna mbifunye mu mulimu guno. Kati ate bindeetedde connection ne mu gavumenti nti nyinayo abantu abalala abanzaala nga naye banzadde lwa mulimu guno. Oba okitegeera bulungi nga ate si bangu kutuukikako, naye nga nazaalibwa nafuuka mwana waabwe. Nze ndi omu ku batabani ba Jenosale basinga okwagala, era mpita mutabani era muyita dadi. Siraanangako n'atanyamba. Oba okitegeera bulungi, senga si mulimu guno naye saali mukoze eki, saali musisinkanye. Bangi ndi mutabani w'abalijje, naye senga si dadi balijje, senga si mulimu guno dadi balijje naye saali mukoze eki. In fact yanziza ne ku ssomero yampeerera. Oba okitegeera bulungi, yangamba soma mpaka ng'okoze eki, ng'okooye. Si kyangu. Kati omulimu ngufunyemu ebirungi, ate nkyasuubira ofunamu ebirungi ebisinga wano. Kubanga ndaba ate gye tulaga tuli mu kutereeza mulimu guno kufuna ssente za ddala. Watandika obwa promoter, watandika kuteeka ku muyimbi kyoyo, oba mulimbi kigwa atuya ye wategekawa kifo kyali kya mmeka, price ne bantu bayingiranga mmeka. Munange nekisinga okwewuunyisa, omanyi onjijjukiza ekintu ekyo. We nali ntandika okutegeka omuyimbi nasookera ku taata wange. Otegedde otya? Naye namugula namuwa deposit wa $5,000 ne mutwala ku kiraabu n'ensolo ze $18,000. Kakati abakiraabu baali bansabye 10 ne mbawa 5. Naye ne mmongerayo 2 ate nanvuga nanzizaayo ewaka. Jjukira n'5 gyange nafissa 6. Kati nanvuga nanzizaayo ewaka. Nangamba gwe nno ebyo ebintu by'otandise si birungi bisala. Kati olwokubiri nenziramu nentegeka era ye. Kakati we bakuba oluyimba lw'eggaali yakozeeko remix ne Mick Wine. Nengende wa Mick Wine ne magamba njagala kubategeka 2 ne taata. Ne mbategeka ku Pub e Maganjo. Mick oyo mukwano gwange nnyo. Najja nannyimbira ne bayimba. Nali musuubiza $15,000 naye saafuna ssente nnyingi. Kalismati yambalira ebintu ebingi ne muwaako 10 naye teyagaana kuyimba, yanyimbira Mick Wine nejja. So wentyo nenja nga ntandika okugula group. Nze natandikira mu kadonkamu nga ngula shows za kadonkamu na omwaka we gwayitawo netandika okukola ne taata wange nga naye wensoma, kubanga nze taata we bava mu Vision Heroes bagenda mu Lucky Production. We bava mu Lucky Production ne bagenda ne bakola band, ne bakola gundi ne Kaziwe Couple ne Mamuli Katumba ne taata wange ne Kyolaba. Kati ne banfuula second manager mu Smile Production nga nze second manager nenkola ne tufuna obutaka. Yali Ibrahim Kyolaba. Yali twafuna obutakanya nga tayagala nfune ssente ate nga nze mugezi. Bo baabeerangawo nga baleetamu ssente naye nga nze nyina akawompo nga nze mbala ebiddako. Kati wetubeera mu Smile omwaka gwenjjukira obulungi Walukaggalo yayimba abantu bakoowu. Taata wange yayimba omwogo omwaka gundi okuze. Kaziwe Kapo nayimba Sigwa Jjajjaawo. Kakati nga balina ennyimba 3 nga zonna hit. Kati oli gwe nagamba role model wange
n'ayagala okukomyawo vision babeere abayimbi basatu ng'ate taata wange tayagala kuddamu kukola na waluka gaya yiwa show ye n'atajja kugiyimba ng'alonkinga kaakati ne bamugamba ky'oba okola laba mutabani wa Kiweewa gwawuliriza ne bampita bampe miliyoni 2 ku kalenda n'eŋŋaana we nagaana n'eŋŋenda n'agamba atuggyeko ebyuma jjukira ebyuma byali bibye oyo Ronald kati nembuuza naye kati atuggyeko ebyuma tugenda kukola tutya nemugamba yo tuggyeko ebyuma kulwokuba gurupu yaffe nnafu kale n'eŋŋenda ew'omugenzi Pastor Yiga ekawaala naye ng'okulaba Yiga olina okuteeka omutwalo gumu mu bbaasa bana sigujjukira nagujjukira omwaka ogwo nabbi omukazi bandi ya Yiga yali ereese omwana gwe bayita bibuuza kibuuza olaga yali ereese Ajat Madiina n'eŋŋenda ewa Pastor Yiga nenteeka emitwalo 2 mu bbaasa n'eŋŋenda okumulaba mu counseling we natuukayo ne mugamba musumba sizze kunsabira tonsabira nambuuza ne mugamba nze bampita Jemba Joseph ndi mutabani wa Gerald Kiweewa omuyimbi n'agamba oyo muganda wange ononyeeki ne mugamba naloose nga tukoze ekivulu nga bakiyita bibuuza gundi okuze n'agamba bibuuza gundi okuze n'awandiika n'agamba wakiroose buloosi konze ye naye nga nali saakiroota era musumba yonna nsonyiwe gyali era Mukatonda amulamuze ekisa nali saakiroota nali njagala tukole bizinesi nambuuza kati gwe okola ngani konze nze second manager wa mu gurupu naye mbadde njagala tugatte Smile Production ne Revival Band ffe tulina ebyuma goleete bano aba Revival Band tukole n'agamba naye kati omulimu tugenda gukola ne bano konze nyina abantu benkola nabo abakulu nsobola obbaleeta ne tukola Yiga n'asanyuka nnyo n'akubira taata wange wamala omukubira namugamba naye n'omwana nga mugezi namugamba wuuyo mutabani wo mwe mumanyi kaakati ne taata wange nabikola simugambye kyava agamba genda ofune abantu abo baleeta enkya n'akwata mu kibbo mwalimu ssente nnyingi n'ambalira emitwalo ago nawaddeyo omutwalo mu bbaasa ye n'ambalira emitwalo 3 n'agimpa nampa ennamba ye n'agamba onkubira direct ne woobozze n'asevinga n'ennamba yange nga nzaani gomanyi musumba yali tatuukikako n'eŋŋenda n'empita yali atumye ebyuma meeni ne mubuuza ne mugamba tugenda kuba ekipande nga bakiyita bibuuza gundi okuze Revival Band ne Smile Production otuwe ebyuma n'agamba sibawo byuma ne mu mulimu mwendi nze ŋŋenda okugutegeka n'empita kyolaba n'agamba naye mwali kati nze ne mbabuuza nfunira wa nga sinnabatwala eri ne bagamba kati gwe oyagala funira wa ne mbagamba njagala ekiveera kyange nali nagula ekiveera nga kyetukozesa nga kya mitwalo 2 ne mbagamba njagala ekiveera kyange nga kifuna emitwalo 5 kuba nze nali nkiteekangayo nga njagala ne mbagamba n'okutunda omwenge n'ebyokunywa mu gurupu byange ne bagamba ebyo tubikuwadde nekyolaba n'asaba obutebe otunda obutebe nabo ne babumuwa oli n'ateekayo ebyuma nga alina okufuna ssente ne tugenda ne bateesa ne batuwa chairman BUD ne batandika okukola ne tutandika okukola lwakubeera omulimu ogwo we gwagenda mu maaso era waliwo omunnanku ge yazimba omutima n'akwata ekiveera kyange n'akigaba we yamala okukigaba nga nali ku ssomero jjukira nze nabikolanga naye nga okusoma we kutandika nina okuddayo okusoma kaakati ne ngamba simanyi we navaayo abantu twabafunanga wabula kyeneewuunya ku musumba Yiga omugenzi njijukira okumanya enkuba tebagizannyirako musumba Yiga yamulemerera okuzaayo kati tuba tuli we bayita ebukomero nga lunaku lwa musumba Yiga kaakati nga yavuze emmotoka Land Cruiser najja drive zakubye eddanze nasuubula omwenge gwa miliyoni 2.8 nga ngutadde munda naye ng'omusajja twateesa oguna nneme okutunda nyina okuguzaayo ampe sente zaago enkuba yakuba musumba Yiga ekivulu namugamba musumba bulijjo ebintu obizaayo enkuba gizzeeyo nagamba egenda kukya enkuba yatukuba ku kyo ya musumba Yiga teyakya omwenge gwange gwonna naguzaayo ne banjiriza sente ku ssaawa emu yekye yakola n'asimbula n'agenda e Kampala ne nabbi omukazi
kati ne mmanya nti enkuba ero tebagizanyirako teddayo musumba yamulema okuzzaayo kati naye ng'abantu twabafunanga omunaavaamu nalyoka atandika okutegeka mukono wawa naye ng'era nze namugjayo mu kyaki otandika okutegeka revival yali ateekamu ssente mu revival nga bayimba ku radio n'amativi naye nga tebakola ssente nga tebaleeta nze namugjayo omugenzi pastor Ika n'atandika okudda era yadda akola naye Smile Productions nga nze magezi gange kati nenvaayo nga ndaba nabe bitabuzi nembuuza nengenda nesinkana Ronald Mayinja nembuuza naye lwaki mmwe mufuna ssente lwaki taata abayimba akatonka mtu bafuna ssente ka taata wange talina ssente n'agamba ekikulu beesiba nnyo eyo n'agamba ebyo ebintu by'ogroup tebiriimu by'okukula mu ssente bakuyita muzeyi tofuna ssente babeere ng'akwata emirimu gye emirala nenzeyo ne mugamba kati nze manager wo taata wange nze nasooka okubeera manager we mu kumutunda kubanga yajja akola ne ba business partners nambuza kati tukola konze omuntu akubira essimu muwe namba yange nze namuza ssente tumuwenga ne receipt nabuuza receipt eriwa nenjimuleetera nga nagikoze ng'eriko Gerald Kiweewa abo bamusu abo babuuze awo ndowooza nali nyingidde nga mu senior 2 senior 3 musu anajja nangulako shows 12 namuguze emitwalo 88 shows 12 ne bampaako emiliyoni 2.5 ezaawamu nenzitwalira taata nagamba oleese zino zonna ssente nti nambuuza kati nkuweeko mmeka nemugamba nze manager oyagala kumpaako mmeka nagamba manager ajjako zoyagalako nenjija kaago nemuwa 2.3 nagamba kale nze ndi mumativu nemugamba kati nagamba kati omanyi nti ebbiri zino zintere ku akawunti zibeere ku akawunti n'abirabanga binyuma nentandika okumutunda nemujja ku kirana nemutunda kakadde nentandika okumula kati wenalabanga biteredde nemugamba kati ndowooza muterezeza omulimu katandika bakukubirenga nga ntandisa okukola ebyange so taata wange wettiwe tuze tutambuza obulamu mukwano gwange okutuusa ne leero kati olwaleero tuva kwogera ku Christmas wadde wayagala Christmas naye nga mpa miliyoni 2.5 ali seeta kati nemukubira nemubuuza wekuteyo omulimu gwa Christmas nti nedda nemugamba aba Christmas bonna bagambe bankubire nambuuza obadde ogamba otya nemugamba tugenda kukola show 3 Kampala njagala miliyoni 4 miliyoni 12 nagamba gwagamba gwamanyi so tukolagana nakubudde nemufunamu obutakkaanya wano nga mukuze nga taata n'omwana tekisobola kubaawo kubanga twawula ebintu bibiri twawula family oli taata wange he's my father he's my dad wetuba nga tuli mu biseera byaffe ebya taata n'omwana tubeera mu biseera bya taata na mwana wetuba nga tuli mu business dadi nze mukubira ne mugamba dadi ngenda college ndi onasobola okunyimbirako nti ye sente mmeka tengenda kuwaayo akakadde kati olinawo mmeka tisiinaawo kale okitegedde tyakakadde nti ye wenfunayo nga mugamba waayi kakaddeko nkuwaddeyo 5 kati omanja 5 kale wajja tambuuza nakubuuza sente ziriwa ng'agenda ayimba wempulira ng'ayimba nga nzija nga ndaba wembala waayi nawadde omanja ya 5 naye byaganye twala ya 3 nagamba kale kankusabire swe ng'avuga ng'agenda nyimba za taata zayimba luyimba ki olusinga okunyumira gwe nga temulumanyi olusinga okunyumira naye nga weeruli oluyimba olusinga okunyumira mu nyimba za taata wange yayimba oluyimba nga tuli mu kubonaabona nnyo ebiseera ebyo ku ba step mother bange nayimba oluyimba lugamba nti tompaana nti onjagala oba toyagala mwana wange mbeera ndaba ng'onkiina kibanga kigumbaaza so ate nga nze nkwagala n'ebyo by'olina byonna sijja kutemaatemamu nti nkwagaleko bigere byokka omwana yenna w'obanga omuzadde mu nsi aba waffe ffembi kyetaagamu omutereeza n'ataleka asamaale awo obeera omukotogedde kyetaagamu omutereeza nga naye tomukubisa miggo gya nte nze kale sitereera nsula nkukunadde ekinsuza empewo ki kolerera abaana bange saagala badaage babenga abataazaalwa kolerera abaana bange nga ngasseeko naawe muganzi wange wenyo olimba werutyo weruli lwali lutegeeza nti
yali agamba mukazi nti tomuwaana nti omwagala ng'ate toyagala baana be. N'agamba nti omwana yenna oba omuzadde mu nsi abeera wammwe mwenna, si kibi okumutereeza oba okumugunjula. N'agamba naye kyetagamu mutereeza nga naye tomukubisa miggo gya nte oba okitegeera. N'ateekamu statement eyo n'agamba tatereera asula akukunadde kuba asula atambula. N'abugamba ekimusuza empewo akolerera baana beffe. Tayagala tudaage tubeere nga abataazaalwa. Naye ataakolera abaana be era ng'akolereramu naawe muganzi we. Kitegeeza kati g'obonyabonya abaana bo oba omuyisa bubi. Oluyimba olwo gye luli mu hodiyo naye engeri gye lwali oluyimba lw'endowooza simanyi oba teyalulanga oba luli ku tepu ki. In fact ngenda mukubira mbuulira oluyimba olwo tepu kwe luli ndukomyewo ndulange mundabe. Kubanga oluyimba olwo lwensinga okwagala mu nnyimba ze. Wenga mutabani wate ng'ofunyemu kasente ate lwe lusinga okunyumira lwaki tokera ku makya n'ogamba taata luno oluyimba tulukolere vidiyo? Ebyo mbisobola lwakuba engeri gye tukolamu emirimu gyaffe ne dadi yanjawulo. Ye abeera ne puroguramu ye. Taata wange si ye muntu ayimbayimba, tayimba kunyumirwa. Kyova olaba taata wange tabuuminga mbuno omusange mukati ali eri mu kasolya ate tagwangako, tagwa. Ate omusange nti ali wansi. Kati ye ebintu bye omanyi taata wange akuze. Nze nyina emyaka 3 nze mukulu. Taata wange takuze. Kati taata wange ebintu bye ebya music bo bayimba nga talent nga si business. Kati bikyuse ne bidamerako nti kino kitone takola kulw'okuba omuntu akoze oluyimba. Naye ngenda kwogerako naye wenva wano ku luyimba olwo tulabe engeri gye tusobola olukoleramu. Ate mpozi era ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mbakoola mujje mulabe ku taata wange mu kikadde. Ngenda kubeerayo. Gendayo ndabe ku ndongo eyo kubanga agenda ndowooza nsuubira nti mu bayimbi bonna yagenda osinga okunyumisa. Oluyimba lwa gundi okuze bagamba mbu alina muyimbi muno gwe yali aluyimbira kyali kitya? Oli yayimba bintu bye naye oluyimba olwo lwali political. Omuntu walulaba yagamba gundi okuze okuteekamu ekyabayimbi yali ateekamu kyekwaso because gwe bagamba gwe yali ayimbira muzeeyi mukaabya oyo taata waffe oyo mukadde waffe ate ndowooza mu bayimbi b'akadongo kamu ye mukwano gwe asinga ate. Kati tasobola kubanga yali ayimba ye balimba. Buli nnyimba za kitaawo buli omu azivunula lwe. Waliwo oluyimba lwemba yabagamba eggaali njagala ekozeeko ebeera ngumu. Buli omu yaluvunula lwe mwe baana ng'abaana yabagamba lutegeeza ati. Yagamba n'eggaali enkadde zibeera ngumu kubanga ziba zaakolebwa mu byuma by'amaanyi. Era nange ne nkikkiriza nti zibeera ngumu abalala baluvunula bati. Omanyi ggwe okubya tteke. Taata yagamba mbuna eggaali ayagala akozeeko ebeera ngumu. Ne weebeera egudde mu binnya tekyamirawo lupanga kuba luba lugumu egwamu buvi n'ekola ki n'etambula. Kyekyo amakulu geego gwe wadde olowooza geegaliwa. Taata wange wuuna nkubira. Dadi. Ye dadi. Dadi nabifaako wabula yaŋŋamba nti ali bize nsooke mulekemu ku bino ebintu bya gundi by'omu kikadde aba MTN. Ye dadi. Dadi kyendiko kyoba okola nkyali mu kuwandika proposals ngenda kujja tusinkane mpaamu wiiki eno mbadde nnyina ekivulululi nga kyekintawaanya. Ye dadi katugeze ngenda kupushinga kakati mbadde ndi wano nga ndi mu interview kansooke malirize ekkubire. Kale dadi. Dadi alabika yeekanze ng'oyinza okuba olina by'oyogera bita. Oyo taata wange era badde ngamba bye MTN tulina ebintu bye tuli mugobamu MTN. Kati nze oyo mukwano gwange ekyokubiri business partner wange. Dadi wenkola business nendeeta diiru ansasula nga we yali sasudde omuntu omulala. Wemba nga ntwalako 20% nga ndeese $10,000,000 ng'agamba ebbiri zo ziizo.
wemba mugambi waliwo gwe tulina okuwaako tagamba mbu oyo temumuwa talina kamiro mu ssente talina kwegamba ndowooza ye muzadde era omusajja asinga obulungi nze njagala buli kennyini akusinga dadi ansinga ebintu bingi ngezaako nembigoba naye abinsinga dadi yatuwa obudde bungi nnyo obudde butono bwempa abaana bange kubanga ate nze nkola nnyo ate nga naye yali akola nnyo naye simanyi lwaki ekyakinsinga ekyokubiri dadi yali akolera nnyo mu byalo kati emmere yagijjanga mu byalo buli n'aleeta kati nze oluusi nogiyitako njiyitako oba okitegeera kati ekyo nakyo akinsinga naye era alina okunsinga oli taata wange gwamugamba abantu balina okukola nabo collaborations nabaka ya Dax Katero ya Dax Katero yankubira manager wa Katero yankubira yali akola ku CBS by then nagisaba so dadi wange nasooka nagano giyimba naye ne munnyonnyola ekirungi ekigirimu nakkiriza ne twagikola dadi wange tumala kwogera tukkaanya luyimba ki dadi olwo yayimba nogaana naye dadi luno oluyimba lwoyimbye lunswaza nze ng'omwana teruyiyo kuba taluyimbangako era dadi wange senga yali ayimbanga gravity ebijanjaalo senga namugamba nali mugambye dadi noyimba empuuta noyimba ebijanjaalo noyimba okwepiicamu dadi kyokola kikyamu naye dadi wange enyimba ye ezimba ebikka esaasira abato ndowooza lwakuba kati okuyimba kw'ennaku zino ndowooza ebyo ebitambula kubanga okwepiica kwali kussa abantu erugogo abantu bagenda beepiice so kirungi bayimbi balungi gravity muyimbi mulungi ate mukwano gwange naye senga yali taata wange nali ngenda mugamba dadi okwepiica nedda ebijanjaalo nedda maamaani omanyi muzeeyi yanyumirwa ennyimba za gravity naye dadi tayimba nko oluyimba lunswaza tayimba nko oluyimba lunswaza in fact tayimba nko oluyimba lunna nga luswaza omwana we ndowooza dadi ono engeri gyali muzadde ate nga aludde nga akuza abaana ng'ayagala bakule ayinza okuba ensonga lwaki teyayimba waatyo aba tekyalina ekyo kubanga ye teyayimba bizinensi ye yayimba calling. My daddy's music is by calling, is not by what? It was a calling, it was not by business. Akazungu kamanyi taata yateekayo fees. Era yamaliriza zzeeko mu business. N'abantu abafuna calling eyo bafunyemu ku ssente. Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti wano okuyimba nali nnyumirwa buli naye ne gumala ne gufuuka omulimu okitegedde bulungi naye era oyo teyeeyisanga zze ng'azze kukola mulimu okitegedde abayimbi bazze nga bazze kukola mulimu era ne bafunamu business ne bafunamu ssente nga tumaliriza baako ebigambo by'owa taatawo wano nga tumaliriza oyagala mbimu ebigambo ki dadi wange dadi nkwagala nnyo sobola kugamba dadi kimu nti nkwagala nnyo ate dadi nkwenyumirizaamu njogera ku dadi wange Gerald Kiweewa dadi nkwenyumirizaamu weebale okunkuza obulungi at least onkuziza n'empisa n'onfunira abazadde abalala era ne bazadde bange abalala nammwe mbaagala nnyo dadi wange Teri Musajja nkwagala nnyo weebale okunjagala weebale okubeera omuzadde omulungi gye ndi weebale okumbeererawo naawe mu buli kimu dadi wange balijje weebale nnyo byonna byonkolera weebale okunjagaliza kuba dadi balijje buli saawa agamba jemba waliwo kano n'akakola okasobola n'ofunayo ssente nti ye weebale nnyo naawe okunjagaliza abazadde bange mwenna naddala abo nga mikwano gyange mbaagala nnyo era kyensaba abazadde musembeze abaana bammwe kumpi nammwe babamanye babaagale mubazimbe mubeere n'omutima ogwagaliza pozi akalowooza akalala kendeka mu bakyala abafumbo omukyala yenna ng'oli mufumbo naye ng'oli eyo ng'osanze abaana mu maka oba nga bakuleetedde omwana gw'otazaala wuwo nga sigwa muzaala mu musajja munnanga abaana abo batera okuvaamu abantu ab'omugaso weba wakana labira ku nze ndi wa mugaso eri bato bange bonna bannenyumirizaamu because mbaliidinze bulungi naye
abaali bankuza baali balowooza baali baagala mbeere bubi baali balowooza era nja kubeera bubi sijja kubeera successful nyinza okuba sinnatuuka nnyo naye ate nnyina wendi ompa okitegeera bulungi watali wabi so abaana abo tomanya Katonda agenda kukuwa ekibonerezo okaddiwe ne taata waabwe nga bamwagala nga we mulaba njagala dadi wange nga abaana abo balina okukulabirira gwe ne muzeeyi wa naye kijja kuba kya nsonyi nga we bajja bakulinako obusungu nga bakukuta ne taata waabwe bamuweeyo akakadde nga gwe tebasobola kukuwaayo $10,000 mulabirire bulungi abaana be mutazaala akasembayo bodda kasembezaayo because of kayinza okubeera akali personal ye mami yali yalagawo ddala mami akuzaalira ddala mami wange baayawukana ne dadi wange nagambye nga tuli bato ensonga ezawukanye abaagalana nnyingi ezo tetwazigendamu ng'abaana because nabo tebaazitugambako wabula bo baagambanga ekintu kimu wuliriza dadi wo wuliriza mami wo era dadi waffe ffe yatulekanga ne tugenda tulaba ku mami waffe oba okitegeera bulungi ng'ate bwe tugenda mami waffe mami waffe atusindika tugamba mwana bange taata wammwe ali mu kubaweerera mweweeyo musome taata wammwe akola buli kimu mubeere obulungi musajja watwalwana ne baba talina ssente n'agamba abaana be basome mukole eki musome n'agamba nti bba wange asomesezza abaana bange kyensinga okwagala infact era bamukwano oba okitegeera so mami wange yali yagenda dda n'azaalayo ne baganda baffe abalala badderiki muwuliza naye abadde ankubira ne wano oba esimu ogirabye ng'eriko mami yabadde ankubira ngenda mukubira oyo abadde jemba naye jemba tujja kuddako mu paati 2 tumanye dadi bwamukuba otya oluseke kuba ye dadi bwamukuba oluseke nakati okyalumukuba ebivulu olusi tomumalaayo kati owaaye ebyange na dadi mubeere bulungi